okwagaliza comment section commander amazalibwa amalungi mukyala Nantu Walumbuye. Happy birthday to comrade. Gwe bali kuzalibwa obw'emyaka ina janfulu giringa ja Mengo tetumanyi. Wegulire keke ne sodo omwe obomalo mulalo omunabe ebisigere tujja biwoza mu Uganda empya. So happy birthday comrade Nantu Walumbuye wona woli mukama akukingirize ku myaka gyoweze kuwe byosinga okwagala. Gwe bali kulwanirira nsi yo osinga banja abera ku social media nga beyambula nga tebasobola okuwandiika wadde commenting nga okulwana utalo ku nsi yaabwe ate bava batandika okukaba twaha ng'entulege naye gwe ng'omuntu okoze omulimu gwo kuba limwe balire ddala. Happy birthday Nantu Walumbuye mukama kuume kampiseewo obulango buno tugende maaso. Alright, akalanga kasookera ddala kaakano wano wammanga mwena abadde agadde ogenda mu conference eno genda oteekebwa mu ggwanga lya Canada ngambe ekomye mulindo gwakobe. Alright, the International Conference on Ending Malnutrition 2025, the theme Better Nutrition for Better Lives, the second edition ejja kubanga eteekebwa mu conference hall gaggada gye bayita Woodbine Banquet and Convention Center esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard on M9W7F4. Ejjatandika lunaku z'omwezi 17 ekomekezebwa ku 18 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 mu ggwanga erya Canada. Gwe wenna eyandegadde okwetaba mu conference eno ebisigadde oli byekolera nga otuuseeyo ojja kubanga osinkala omukyalo ono kafulu okutegeka conference zino n'okutegeka ebivulu nannyini oba CEO wa Extreme Music and Events Management omukyala Donica Jumba ng'ono kafulu mbino era bwakulema oba ogenda kuwanga tokusimuze eza bulijjo ez'omu ngalo osobola omukubira direct oba ku WhatsApp. Gw'omunyampi simanyi eso puso tegenda kuba ku simu zino ono ayamba bannayuganda basomesa nsi nga bwetambula nakubategeeza kikigenda mu maaso. Olw'ensonga eyo osobola omufuna ku simu ye ey'omu ngalo +1 647 929 0340 plus eyokubiri +1 437 259 6031. Ojja kubanga omufuna asobola okubanga akubulya ki ekyetaagisa okubanga bweyunga ku semina eno oba omusomo guno ogujja okuba mu ggwanga lya Canada mu mwezi ogw'olubereberye omwaka ogujja mu ggwanga erya Canada. So yeyo conference ojja kuba omutuukirira osobole okubanga okola ki okubanga otegera ensonga ezo. Abantu b'e Bungereza ku lunaku lwokutaano okutandika ssaawa 5 mpaka ku saa 10 ez'akawungeezi ejja kubeerayo kwekalakaasa ku miramwa egy'enjawulo naddala obuvuyo obugenda mu maaso mu Uganda. Buli muntu kikakatako kubanga olunaku lwokutaano obeerayo ku High Commission ya Uganda House mu kibuga London mugende mwekalakaasa kubanga ebisobooza bingi nnyo ekiri asigadde wakaira kyekira n'atabaala. Kale ngenda kusaba gwe wenna omuntu ng'oli mu ggwanga lya Bungereza genda wekalakaase ku lunaku lwokutaano. Abali mu ggwanga lya Switzerland namwe kyekyo ku lunaku lwokutaano mujja kubayo n'okwekalakaasa Switzerland. Mujja kubayo n'okwekalakaasa nga mugenda ku Uganda High Commission ne ku UN head offices. Mujja kubayo n'okwekalakaasa olunaku lwakutaano saa zijja kubeera ndowooza nazo ssaawa ziringa 5 mugenda saa 5 okomekeza no saa 6 ku 6 muyogere back saa 10 mujja kuba mukwasaganya ensonga ezo. Olw'ensonga eyo mubeere bulungi nnyo zizo obulango busatu obuyiseewo ebisigadde kati njala tutandike n'ekigulalogi tusimbula vidiyo y'olwaleero. Alright, ndowooza ekigulalogi kino ekyolwaleero ngenda kiweereza mwena bacomrade abali mu diaspora oba ompuliriza ku voice note oba ondaba ano ku butereevu oba vidiyo zange saa ku mitimbagano egy'enjawulo bambi njagala kino ekigulalogi kikutuule mu mutwe si mu bubi njagala okiwulirize olwaleero. Nkusaba owulirize ekigulalogi kya leero. Saawudde mu byabufuzi, saawudde mu myaka, saawudde mu ggwanga wabula ekigulalogi kya leero njagala okiwulirize bulungi nnyo. Kikukke otule mu ddiiro lyo weekubyemu ebirowoozo ojja kufuna ekiddibwamu kikirwa. Najjawo ne mbagamba oba ne mbategeeza ku mbeera ey'omuvubuka Omunyarwanda eyakwata ekiso n'asalasala abaana Abangereza 3 n'abatanagezaako n'okulumya basomesa ekyavuddemu obuvuyo nakati obukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna.
naye ebyavuddemu ate si birungi nnyo naye nze mbadde nga mbimanyi era nga mbiraba lwakuba nti abantu abasinga obungi tebeetegereza bintu bino we ngenda okusinzira okubawa ekigulalo gikyaleero njagala wooli wonna bambi kikutuukeko ngenda kijja mu kagero k'entera bagambanga wano nga mukwawuliranga okwokuseka naye nga sikaakuseka mba nkategeeza kasoma katya mu kigulalo gikyaleero nti Dawudi wattudde buddo ng'obudde butuuse nkaddemu mu kigulalo gikyaleero nkiweereza mwenda abantu bali mu diaspora nti Dawudi dde buddo wattu ng'obudde butuuse lwaki nkugamba nti dde buddo ng'obudde butuuse bw'ogenda ng'owuliriza nnyo abasajja abakolobya ennyimba mu myaka giri emikadde naffe tutaali omuli omugenzi Nasta Bob Marley yayimba oluyimba lwe bayita Buffalo Soldier n'ennyimba ndala nnyingi nnyo yayimba oluyimba lwe bayita Buffalo Soldier yali alutegeeza nga n'ebyeyimba yali abimanyi olw'ensonga ng'akimanyi nti abaseddekiza batamanya ng'abo magulumeeri bwe bajja nga bagenda okutandika okuwamba ensi ozifula ezaabwe baali banoonya abantu abagenda obbakolera mu masamba gaabwe n'okukulaakulanya ebitundu byabwe baali bawambye okwetola ensi yaabwe bwe baafulira bajjajjaffe abanoonyi b'obubuddamu era abaali bakozesebwa ku mudumu gw'emmundu ne ku miggo babalundanga ente be tuyita slaves ensonga lwaki bakaddugala twasaasaana nnyo mu bizinga bya Caribbean mu Europe mu America mu Canada si lwakuba nti gye twali tuzaalibwa nedda ez'ensi bajjajjaffe babatwala butwazi naye kubatwalayo tekibafuula nti baayo era bannansi babe bakaasa nga bakimanyi bulungi nnyo nti tuli ba immigrants ye muntu avudde gyavudde najja n'asenga ewantu n'asanga obakansanga obaawo kati ekikolwa ekyabadde e Bungereza eky'omwana kaddugala omunyarwanda okutta abazungu babiri kyasiikudde emmeeme y'abazungu ne batandika okunoonya buli muntu yenna atali waabwe nga yasenga obusenzi nga buyita migrant baboonodedde ebintu babakubye bayokyezza emmotoka ne babalangira nti mudde ewammwe wano si waffe wano waffe ku waffe nammwe mudde ewammwe mwine ewammwe kati muganda wange ali mu America wadde olina pasipoti ya America muganda nga ali mu Canada na passport ya Canada muganda nga ali mu Bungereza nga oli na passport ya Bungereza nawe ali mu nsi za Europe ng'olina passport ze wafuuka munnansi waayo bamutuuze waayo munnange munnansi bw'aliba yeekyanze ajja kwekyangerako obinnyo era muli mu passport yo era mbyogera bakuyita migrant lwaki bakuyita migrant kubanga toli waayo era n'omwana ali w'omuzaalira afuuka munnansi ng'omuzaalire nga bateeka bagasoma bwe basoma mu profile baga nti omwana oyo yazaalibwa migrant yazaalibwa omuntu omugwira omusenze eyajja okusenga mu nsi kiba kitegeeza nti abantu balombaye nti temuli baawo njala okugamba munnange faayo nnyo okulwanirira ensibuko yo gy'ova naddala ku luka lwa South Africa okusingira ddala mu Uganda gwaliyo nga ofuna obutuuze wa America owa Canada owa Bungereza n'owa European Union muganda enkubulira gaabwa abazungu bakimanyi we are migrants we came for green pasture abala bajja for safety naye awo tisi waffe bannansi bakimanyi nti temuli baawo era kyobola olutalo bali lwaluseewo basookera kummwe nti mwe bamazeeko emirembe kati njala kugamba fe abakola ebintu bino byokujja okwogera okutaasa eggwanga lyaffe tetusiika mpande oba binyeebwa tuba tukitegeeza kubanga naffe tukimanyi kiwaffe nga omanyi nti etteekera mu baffe mu Uganda ligamba nti omugwira talina lukusa kugula ttaka permanent alina kubanga afuna liizi naffe bwe kyokina mu nsi ze tulimu nti abasinga obungi wadde oli muweefudde nti munnansi eri please nkuddamu okutegeeza oli mugwira era olutalo lwe balusibuse bajja kutwala ng'omugwira nga bannansi beekyanze yensobola kigamba nti buli kyokola kyonna kikole mangu mwagenda kunyaga omubbi tayogerera ku kizigo omubbi tateeseza wabbidde era omubbi omunyago gaba namaze gutuusa gye gulina okulaga go wenna eyafuna passport ya America wagenda kunyaga nyagoze wammwe nawe yagenda mu Canada wagenda kunyaga nyagoze wammwe eyagenda mu Bungereza nyaga omale oze wammwe otereze wammwe eyagenda mu Europe wagenda kunyaga otereze wammwe nga ffe abalwana bwe tulwana nga namwe mutweyungako okunyaga tutereze waffe kubanga bagamba nti omubbi bw'ali malaata okubba wattu naye ataalinyagibwa kati muli mu kiseera kya kunyaga munyage muzze wa muli kimukola kyonna munyage nga muzze wammwe muleke kwesiba kwezi ensi temulifuuka baayo babeyambisa boyambisa muli tax tool azini babafunamu misolo kyobula nti okola ku Monday mpaka lwaggulu okola ku Monday mpaka ku Monday nga towummula era olunaku lwofa ne bakujja mu system nti wafudde ne baga nti oyawedde agenze kubanga badde atuyamba naye nga ate waffe osobola okwekozesa osobola okuwummula ng'ovuddeko ne stress kubanga ekitegeeza nti bakukozesa
nga byanfuna ngate olumu oyina ne wotatuuka mu mateeka adoluza tuli munansi waayo ngate toli yesobola kyo kugambye nti Dawudi buddo ng'obudde ebuddo butuuse nfundikidde ekigula lugikyalero njala tandika video ya lero bulungi nnyo. Alright. Video njitandise ntya okusookera ddala bingi ebiri ku social media kuliko diversions empitirivu kuliko entalo nyingi nnyo abawemula bagenda mu maaso abepostinga koga bingi nnyo n'ebyo twabimanyirako kati bifuuse nga tebikyalina makulu mukyo njala bategeeza ekigambo kimu nti tuzze tubasomesa ebigambo bino njala mbitegeere okusookera ddala nange njala otutola mukisa guno okubaza muna bacomrade abalwanya entalo za Uganda n'entalo za Buganda. Fe nga bannayuganda buli muntu ssekinnoomu nga sawuddemu gwanga kijova tukimanyi bulungi nnyo nti ensonga zonna zisookera mu njuwo n'olyoka ofuluma mu lujja bw'ova mu lujja n'olengerako ewa neighbor bw'oba omulengeddeko osobola n'omubuuzaako tusooka okuyonja enju bwe tumala okuyonja enju ne tudda mu lujja tuva mu lujja tutunako ewa neighbor kati banenjala bagamba ensonga z'eggwanga Uganda zitukakatako nene ensonga za Buganda zitukakatako video atalaba video olw'omukaaga oluwedde ne video gyenakola ku Sande osaanoddeyo ozirabe ngera okubaza omukulembeze waffe message wafulumiza abantu bagitegedde abategedde bulungi naye era mulimu empala kitale empulunguse ezitamulunguka bulungi nnyo naddala bano be baawunzika obwongo kyabulabe nnyo nkiddamu kyabulabe nnyo omuntu ng'olina omutwe gwo ne bakugulako obwongo bwo ng'omuntu akuleetera ebigambo nti bino byogere bino togenda byogera leero kola kino leero tokola kino kyabulabe nnyo omuntu omukulu olina kubanga weerooleza okusinziira ku kyolaba ekigenda maaso mu ggwanga bw'otunira bonna abali mu kuvuma Kyagulanyi nga bali mu NRM n'abala bali mu opposition bw'omubuuza nti bw'wayingira mu opposition ebizibu bye wali olwanirira bye wali ovuma mu 7 bye wali ovuma gavumenti byavaawo tebivangawo kiki kati ekikutumya Kyagulanyi nga teya yazula n'ebintu bingi nnyo ebisinga bye bali mwogera kitegeeza nti kyabulabe nnyo omuntu okugula obwongo bw'omuntu n'abukozesa ate ekiddamu gwe omwana ali mu struggle nga tebalina kujja mu inbox y'okukugulako bwongo bwa mutwego Museveni talina kyakwetaaza Muhoozi talina kyakwetaaza Balamu talina kyakwetaaza Nsireko talina kyakwetaazaako kimu nti by'oyogera bituufu bibaluma y'ensonga lwaki bajja mu inbox y'okuwa ssente osirike bwe banaakuwa ssente ze bakuwa teziggwawo oba bazikuwa n'osirika ebibadde bikunyiga bibadde yogera biweddewo biba tebiweddeewo okusigala ku mulamu omutuufu lumirire eggwanga lyo ate nga n'abaana mbasomesa ebintu ebyo byokkola kubanga eno ensi gye tulimu tugenda givamu ne waliwo bagenda okuddako njala nnyo okwebaza abatendeka abaana mu ngeri y'okubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga ngo muwala Janoono erabikidde mu katambi kano bambi taata oba mwana komedi oba kimu balimu balindira eyakoze akatambi kano nabagamba fessaawa yonna ensi tusobola ojjagulira ne bano abaana be tulina ewaka be tuzadde tugenda baleka mu nsi ki ensi bagitegeera ebyobufuzi babitegeera gwe kale obanga emyaka gyo giyiseeko tendeka omwana waategeera ensi bw'etambula kati omwana oyo yazanye kasikiti kano ekigambo kyayogera ali fucking serious akyogera akimanyi nti enguzi mbi mutendeka abaana kubanga bagenda okuddako mumpulidde bulungi nnyo ekyo nkimaze nammwe abaana mwina kye mutamanyi mu kye tuyita mu communication oba mu media ekigambo kye bayita communication okufuluma information mu format eyo nagyo gifulumizaamu eba ekola olw'ensonga nti gwoba ogikozeeko abamanyi nti yakola ekikolobero n'abaana abaakola mu video buno nga balaga wasanya Carol Charles Peter Mayiga
ebintu byakola mu yali atunda mu Kereziya lindako mu church kalirudda wa where are you kaluwako mpemo dakika emmala okukanoonya okay gwe oyinza okuba tomanyi kyokola kansoke mbagambe ekigambo kino oyinza okuba tomanyi kyokola mu communication mu system erwanyisa dictator body statement gyokola ng'ogisindikira dictator it pains him more than what you think. Any statement you do or you state, it pains dictator more than what you think. The reason as to why those gentlemen come into your inbox to intimidate you or to buy you off from talking about some issues, that means bamukote ewanyi ewaluma. Video kasikiti kona kozanya ekigambo kyonna kyokozesa ng'okiraga abasajja abo kiba kibaluma nnyo n'okusinga. Ne yatadde ka voice to note kano nako gwe banywe balire yakoze akantu kano. Abantu tuba ndatina kitwagala ngambo tuka wakabadia mwe kyenjagadde okuga buli kyokola kyonna mu struggle oba okomentinze oba oshiyalinze kitegeeza nti kirina effect gye kiba kireese so teweenyooma kankabaddiremu nakali ak'omwana tusimbule video abantu tuba ndatina kitwagala ngambo tuka wakabadia mwe alright kati bw'otegeera effect y'ekintu ky'okola yensobola lwaki bajja mu inbox y'okugamba why twagala kuwa ssente sizi fire tosiizinga fire in fact omuliro kuma mukume akaana kano kankabaddiremu dde ntusimbule video Alright, kati ndoza mutegedde bulungi effect y'ebintu byemukola mukipinge on nga mukola buskits ne video abantu bajja tegeera kye bayita effect y'ebintu ebyo okugamba obeere mwegendeza omuntu akugamba okugula okusirika n'okulya ssente mwandibadde muyiga ngenda kuzanya ka video ka muganda afono he was pro NRM bamujje Sweden nga bamusuubiza buli kimu tebamuwaako wadde n'ekimu bennyini be bamwettira kyokuwa kyakulabirako ki sigala wooli sigala mu struggle Museveni tomuvuddemu nzinya muvaamu ntya Museveni simuvanga mu musabba nze siva mu musabba siva mu CID siva mu Uganda Police siva mu Judiciary nibana bwetusi bwakira nsigala mbaagala kuba ndi mugoberezi w'amateeka video etandise wasanja Carol Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja gye baliko gy'otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi ndeka group ko akali Mengo amanya gange nze lumbuye ne waayo okulwanirira Ssaabasajja Kabaka Buganda ne Uganda yonna ku lwabo abatasobola kweyogerera n'abatulugunyizibwa gwe wenna omuntu ali mu Uganda naddala Abaganda bali mu Buganda abakyewunzise olw'ensonga nti amumulowooza nti tulowoozanga mmwe nedda embeera ya muko weewumbeko etusibye emiguwa mingi nnyo obutasobola kumanya nsonga nga bwe zibadde zitambula wattu twali tumanyi nti ab'ekitiibwa era kibeera kitiibwa era nga mulina n'endowooza esukka ku yaffe ne twagenda okulaba ate ekitiibwa kitegeeza bufferera bubbi ne tugamba nti katwenyigire mu nsonga zino kyekyatuleeta
mbadde nga nzija nkola video esookumugamba tegeeza kiki ekyagana Wanyindo okweggala n'enkibabuulira kati n'oluleka nzija nkyongereko mutegeere bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Nazzi kuno Obuganda bwakolanga kyamaanyi nnyo mu kusala obukulembeze obugenda mu maaso mu ggwanga, naye Museveni yatubikkulira akabikka omulalu n'atwefuulira ng'akozesa enkwezi engeziri emmengo ezitaagala zoogerako. Tuzze twogera ne mbagamba nti ebintu bingi nnyo Abaganda abadde beebuuza ebibuuzo nga tebafuna biddibwamu olw'ensonga nti byali byakwekebwa. Bitya? Abantu bangi badde beebuuza Abaganda baalekawo batya Baganda bannaabwe bali mu nsuku ate ne bettanira Yoseriti bahabulota basera batabani wa Kale ekyensere emizizire ensanga bisibe ne Banyarwanda banne ate kati abasaanyawo Buganda. Wattu tuzze tubanyonnyola ensonga zino era ne ku Lwomukaaga ne ku Ssande banyonnyola olwaleero ze mbanyonnyole bulungi nnyo. Mwenna abagenda okunyonnyoka ebinyonnyofu abanyonnyoka ebinyonnyofu gye banyonnyokera mu banyonnyofu njala okubategeeza olwaleero ekizibu ekibadde Mmengo ekitudde Mmengo. Muganda wange emitettene emiziziko egibadde Mmengo gibadde tegisobozesa Museveni kuvaawo bwe bukamba basajja bwe balina. Omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira, omugenzi General Kasirye Gwanga, n'omugenzi Kamyankwanga n'abala bangi nnyo abasajja Baganda baali mu nsiko. Bangi bateekebwako ekibulooka Baganda bannaabwe okusobola okuyisaawo Yoseriti bahabulwa. Mwali mwebuuza lwaki Kabaka teyasobola kusinkana Dr. Andrew Tankome Kayiira, abasajja abaali e Mmengo era bibashikola ne bablock Kayiira ne baleeta Museveni. Ndoza answer mugifunye. Olwali we tuwogerera abasajja bebamu abali mu system be bagezaako okublockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kansoke mbagamba olwaleero Ssaabasajja Kabaka kyekitikkiro kya Buganda era kyekitikkiro kya Baganda. Naye abantu abali e Mmengo bonna wadde baga nti baweereza Bwakabaka si ba Bwakabaka ba byabufuzi. Those are typical politicians and they are working under Museveni's regime. Kati baba working under Museveni's regime tugenda kudda nga bwe tuba tukola ensonga zino ti Ssaabasajja Kabaka tumuteeke bali tusooke tukalakate buli musege gonna oguli e Mmengo. Tugenda kalakata abasajja bonna embwa yeesigama ennyama. Kubanga tukitegedde ebintu byakola n'abazungu ne Museveni n'Obote bibadde bikyagenda e Mmengo okulwanyisa buli Muganda w'amaanyi agenda okujja abagenda mulwana. Mutegedde lwaki Tankome Kayiira bamugana okulaba Ssaabasajja Kabaka ne batwalayo Museveni. Mukitegedde lwaki kati balwanyisa Kyagulanyi era bakulembeza Museveni. Tugenda bakalakata n'embwa yeesigama ennyama emusaaga. Kati mukulu wasanyako Charles Peter Mayiga. Ntegeddeko nti oyina mission nti oyagala kulumya Robert Kyagulanyi Ssentamu politically, economically, socially. Naye njala sooka kutegeeza tolwana Robert Kyagulanyi Ssentamu weerwanyisa wekka tolwanyisa Baganda. Mbuuza lwaki ekibozibozi kibadde kinyumya emyaka 5 Muganda talifuga nga mukimanyi muli kyemukola. Twakijjo tukiteeka ku mmeeza ensi yakitegedde kati ne boonookera ku makya n'oyogera enjuba n'ekya oba neeva gyeva neegwa gyegwa omala biseera twabategedde katugenda bakalakata. Mubadde stumbling block ku bufuzi okukyuka mu Uganda all along nga mukkiriza nnyo abagwira okujja okutwala Buganda kubanga bo tebalina kye bafiirwa ne muleka Baganda bannammwe kye mwagala okukola Kyagulanyi kikafuuwe tekijja kusoboka. Mu meetings watuddemu wagambye nti ogenda kulagako Kyagulanyi gwani era n'okuproposing ebintu bino wammanga manyi kuwoli. Wagambye nti osobola okuyita mu NEMA ne Buganda Land Board ne musaanyawo Kyagulanyi byenfuna nga musaanyawo One Love Beach Busaabala. Njala kugamba nti mwakigezaako ne musenda ettaka n'ebintu bye Kyagulanyi tebatwalako mu kooti tiyawabako era teyayombako nammwe yasirika. As well today tukugamba munnange fena ffe tukusupporting agenda ogisendewo. Mayiga as well naffe tukusupporting agenda ogisendewo. Nange kusupporting azulu gendo ogisendewo One Love Beach Busaabala gendo ogisendewo. Ngokosa NEMA ne Buganda Land Board gendo ogisendewo. No problem. Nze nange nkugamba mu meeting gye watuddemu nti ogenda kuzooganya Kyagulanyi politically, economically, ng'oyagala kusenda One Love Beach Busaabala ng'oyita mu NEMA ne Buganda Land Board
gendo ogisendewo. In fact wali tosana kusugame tola butwazi bigunduza tuganda ne body mugisendewo. Tujja kwebaza nnyo ekirala. Era bimwatudde mu Muteesa Mbwera tuyinza okukozesa NEMA okusendawo ekitebe kya national platform nakyo president mwetaaga kumala budde temugende nakyo mugende mu kisendewo. Omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu watu n'owosika ngo yamwe yabekkiriza. Buli kimu kikole kye mwetaaga okukola. Wabula ekintu ekisembayo mu mbinti kye mwatuddemu. Ngo oli mu kusala entotto butya bw'omusaanyawo Kyagulanyi ngenda kugamba. Sebo Sirwanjoka zitanyinizo jobera nti zo zinawangalira luddawa. Mu bintu byosembayo okukola byotalowoozaako ogato ogenda kutta Kyagulanyi. Kyabulabe nnyo eri obulamu bwo obwa mukazi wo obw'abaana bo bazzukulu bo n'ebintu by'obbedde ebbanga. Kyabulabe nnyo ekyo kizikize kijje mu bwongo obwo. Okitegedde bulungi nnyo kijje mu bwongo obwo ekyo nakyo nkimanze. Mwenna mwalabe bulungi nnyo oluvannyuma lw'emyaka 15 nga CBS FM bagigyeko license bagibaddiza this week ne bagaba Demba kozese bibagala. Kino kyazze wakati obukukkiriziganya nti omulimu gw'okulwanyisa buli muntu yenna abadde avuganya Museveni bagukoze bulungi nnyo era bakyalina omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi babaddize operation license ne bagibaddiza. Niyo omuntu yandibadde akubuuza nti can any radio station in Uganda operates without a license? It is impossible. Tekisoboka. Lwaki CBS badde operating nga tena license all along? Kubanga babadde ne mission to block ene prominent Muganda okumukuba political musula wansi kibakoze Kyagulanyi akyabalemeseza. Video bazibala certificate bazibala zedda sagala kuzibaddamu okujoka mbalage wano certificate a certificate license yawe gye bawadde njibalage wano bemba na upload nze wano hiyo no wano hiyo license yawe gye bawaddiza okulwanyisa Kyagulanyi officially ye certificate ye bagibawadde olwaleero. Naye video sigenda gizanya butwe babaddewo kati njala tugende mu maaso bwetutyo. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja David Wasajja Apuli Agnes Nabawichi ne Sara Kafutu mujye baleko bakulu kanswente muri bulungi. Mwenna Abaganda gye muli jala bategeeza nti abakulu bano befuula abasika abalina obuyinza kulwasa Basajja Kabaka lwe bali bamututte Namibia okumuwangangusa naye kati bibakalidde ku matama. Wabula ekikwaseddako abantu bano ngera Ssaabasajja Kabaka byakomba bamwetaaga mufu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti wali tebajja kusobola kola baagala. Bagenze maaso ne baagala okuteekawo olukungaana luli meeting yasooka gye bali baagala okuteekawo nti omukyala Agnes Nabawichi nga ayagala okukola mission nga agikola ne family member ba Lusimbi Mpanga batekewo family meeting bafumbe n'ebijjulo beegaane Agnes Nabawichi nti si mwana wa Lusimbi Mpanga kimukakateko kubanga asigala mu family ya Muteesa wichi zokke eyo nenjiba kuba ne bagisuula wabaddewo enteekateeka endala ey'okugamba nti baagala kuteekawo olukungaana emmenga oba press conference Sara Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja n'abalala batuuze meeting bagambe nti balizze n'olukalala lw'abaana ba Ssekabaka Muteesa abaliwo n'abo abaaseererwa abaafa baaterekebwa nayo twagitegeddeko nga balina abaana baagala okujja mu badde nga bawala n'ebbanga lyonna naye njala sooka bajjukiza mu bakyala mmwe okujjako nga temumanyi bulombolombo na nnono. Omwana yenna kobeere mulenzi kobeere muwala mu Buganda tolina wosinziira kutandika kugamba nti ono omwana si mwana waffe nga kitaawo yaleka tatadalise kiraamo oba nga takugambye nti kino kiri bwe kiti. Omwana kitaawo gyakwanira tobeerayo kati gojjawo bw'oyinza okutandika okugamba nti omwana si Muganda waffe. Mwe kennyini abakola ebintu bino muliko akabuuza mu luzungu kye tuta question mark. Tuze tubagamba nti mulina family ze musibukamu era mugenda n'olusinka nayo mu nkuubo ne mwogera nti no muli ku kyeyo nenga mwefu ali mu mwagala kusanya Obuganda. Njala baga ekigambo kimu press conference mugikole neffe tubamanyi bulungi nnyo abana bamuteesa n'ekiramu weekiri
kati gwa asinga okukola jjanjaali asinga okukola jjanjaali Agnes Nabawiiki gwa asinga okukola jjanjaali nti ogamba nti oli buga wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi njala tegeeza Buganda lubuga yenna akolebwako emikolo egimulaga nti lubuga wa Kabaka Kasujjulu binga akunnyonnyola bulungi nnyo takolanga mikolo gya bwani takolanga mikolo ku Agnes Nabaloga egimulaga nti yaani ye lubuga wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri kubanga alina ekizibu ane bwe kiba si kizibu si mwana wa Muteesa mujja bitegeera bino ebintu okitegeera kati gwe mukulu Agnes Nabawiiki Kasujjulu binga ono aliwo omulamu takolangako mikolo oba tebakolangako mikolo gikufuula lubuga just mweteekawo ng'akajonjo mu maaso nti muntu aba yeewulimulize engalabi ye n'afuluuta bukko ng'akajonjo kajja mu maaso tokolebwangako mikolo ate n'ekirala munnange buli mwezi ogubondeka gukufuula ennenge kati tosobola kuba nti olubuga wa Kabaka ng'ate omwezi bwe guvaayo teguboneka gukufuula ennenge kati munnange wandibadde weekwatakwata ne muleka ensonga za Buganda ne zitambula ate era nga Ssaabasajja Kabaka byatugenda nti lyokanga ne tunya tuleba ebisisiro byezenkana ebyo kituufu nti tuwulidde ebigambo bingi nnyo n'ababitegeera bavudde okwogera ensonga zino bangi nnyo okututegeeza olw'ensonga nti bingi byetubadde tutumanyi ebitujja bitegeera ensonga endala David Wasajja Apooli naawe kyennyini najja negamba nti munegenda okola endaga butonde tumanye wawoogwa walemu abasinga we bali bakitawe we bali wagaana okukola kubona eyo tebakolanko mukolo gwa kwalula olw'ensonga nti abaana bonna baalulwa njala sooka kubuuza David Wasajja Apooli ku myaka gyo gy'olimu 6 plus okyamanya akalirako gye kali yakalira okamanyi Wasajja omanya ani alina akalirako era nga ttaka limwagala okutunda wali ekajjaga we baalulira abalongo aba Buganda ettaka mulitunze mulimazeewo kana ogamba nti oli mwana wa Muteesa toyalulwangako tokolebwangako mikolo tomanyi nakalirako gye kali kubanga mu kwalula abaana ebiseera bisinga tukozesa kalira kakalirako okamanyi gye kali gwe omanyi akalira gye kali tokamanyi awo tetugenda kulwawo kino kyekikulu kya byonna bwe twogerera olwaleero bano abantu balina enteekateeka ebalowoozesa nti basobola okuzza Ssaabasajja Kabaka ne bamuwaŋŋangusa nkiddamu wonna wowulira nti Ssaabasajja Kabaka yafulumya eggwanga bamufulumizza eggwanga manya baagala muzzaayo lwaki baagala muzzaayo wano ebibuuka tebiragaanye bikubagana empawa Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe twamusesemya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi eyogera ebigambo bingi nnyo n'ayawukana ne banne bayogera n'amala neyekuba oba neyeeyiwa amanda mu mbogo nga byayogera tebikwatagana bw'atyo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka watu tajja kulabikako ku mukolo gwe ogw'amatikkira mu lutikko e Namirembe era n'atugamba nti okukomawo kwa Ssaabasajja Kabaka tekukyusiza mukolo kugujja mu lutikko e Namirembe ate gudde mu lubiri ne tugamba okke no problem nti anti abasawo bamulaalisira bamugamba talina kulabikako eri bantu anti ekiswazo mugagga kwe kutana kentula ng'ate agamba ye ssente azina esobola okugula ennyama n'agirya ensava naye ate bigenda biva byokka abasawo bakugamba nti tojja kulabikako ate ye Ssaabasajja Kabaka n'akulaga nti mulamu nnyo atambula awubira ne ku bantu kitegeeza nti gwe baakugobadde emirundi 75 weekwata ku bisubi ensonga lwaki baagala kuzzaayo Ssaabasajja Kabaka buwaŋŋanguse takyayagala kuliraana abantu bano kubanga bamuwunyira ziizi kati okuvaayo lwe yalabiseeko nalabikirako ekyotera mu bagambye mbu abaswaza imagine Sarah Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja ne Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja mbu Ssaabasajja Kabaka abaswaza tabawa kitiibwa mbu ye atambulanga bw'ayagala kati kankubuuze maama mu abakyala babiri Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere bwemba mugenda okuloga mukubirani mu Buganda esimu tugenda kuloga bwemba mugenda mu mission ezigenda okutukusanya Buganda mugenda anebo mukubira esimu temugenda wano bwemba mugenze gaba ku mazzi mukubirani banane tugenze gaba ku mazzi mukubirani temwina go mukubira mugenda kula mikolo jamu so Ssaabasajja Kabaka muntu ng'omuntu alina eddembere okola ky'abayagadde simanyi lwaki muwunyirirwa nnyo bye mutateekeddwa kuwunyirirwa nga mmwe mukola ebyammwe wattu naye alina okukola ebibye ate kati kankubuulire empale teyita mu mutwe empale teyita mu jjoba empale eyita mu bigere ompulidde bulungi nnyo
singa kumwe kwaliko omulenzi ate mwandibadde babi nnyo n'okusinga apuuli naye tekuli mulenzi y'ensonga lwaki kabaka Katonda yabakola nga muli bakazi ompulidde bulungi nnyo kalinjala bategeeza bakazi mmwe Ssaabasajja Kabaka kyonna kye mwagala omukola mujja kimukola naye ng'ali mu Buganda kubanga mission yamwe tugimanyi temumwagala history twambabudde buli kimu kyonna naye Ssaabasajja Kabaka yagambye nti nze kangende nambule ku bantu bange wattu ebifaananyi mwabire bulungi nnyo nga bitambula bulungi nnyo n'agenda okulambula ku bantu be abeekyotera ndowooza ekyo kiba kikumala okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bulungi nnyo era ebintu bye abikola bulungi nnyo naye abatamanya ngamba bano balina obuzibu bumu tebaagala kukkiriza oli yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka abasawo tebamukkiriza kukola ki kulabikako mu bantu ye n'abalaga nti nze nja kulabikako mu bantu byemwogera byonna si bituufu obutambi bungi nnyo olw'obudde tetugenda bulaga naye ekyo kikulaga ki kikulaga yakoowakuwa tatayagala kola ku bantu bano abaali bamusse naye abantu bano beesibye ku musajja beefudde nampulira zibi buli kimu bakikola naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiri luddawa ekikulu kyekino abasajja bafutubadde Mengo ne mission yabwe y'okusuula Buganda 1 Mayiga mpulira nnyo ng'oyogera ku nnono gy'otamanyi n'abantu abali Mengo Obuganda bulimu abazaana ba Kabaka abali mu buli mbuga abeefiriza okuweereza Obuganda bakazi battu nga tebalabye ku baana tebafunye essanyu lya bufumbo olw'okuweereza Obuganda okime kye kitegeeza gw'osiiba na mukazi wo nga mwepiica okuva ku lwamufuna omupiica mpaka olwadde okyamupiica mufunye n'abazzukulu osiiba mu woteri ez'ebbeeyi mu Kampala ng'opiica abakazi mu ofiisi y'opiica abakazi n'emmotoka opiikizaamu abakazi eriyo abazaana ba Kabaka nga baweereza Obuganda ng'essanyu ly'obufumbo talifunangako bukyanga asiigibwa oba alondebwa okuweereza Obuganda tafunanga musajja olunaku lwe baamuzaala olwasumukamu emyaka 12 13 ne bamusiga agende mu mbuga abeerewo akyali n'embuzi ye akaddiye nayo akoze buli kimu ng'aweereza Obuganda temubawa mmere temubawa nsimbi temubagulira mmere abamu bawadde obutwa mubasse naye nga gw'ogamba nti omanyi obulombolombo n'ennono eri abasajja ba Kabaka balekawo amayu gaabwe balekawo famire zaabwe balekawo buli kimu nga bali mu kuweereza Obuganda mwe muli mu ssente za Buganda buli muzizanyiramu abambowa ba Kabaka mwabatta mwagoba ku mirimu abalala ne mbasiba abalala bawaŋŋanguka muli ku ssente za Buganda mulya Abaganda bali mu Buganda mu makomera we twogerera olwaleero kye mbadde temumanyi ekkooti za Uganda ezisinga obungi ebitundu 9 ku buli 10 ziri mu recess zagenda kuwummulamu buli lunaku olukya mu Buganda bakwata abaana basukka mu 13 buli lunaku ne batwala ku poliisi ez'enjawulo ne batwalibwa mu makomera baleetebwa mu makooti ne bayitayo omulamuzi omu ajja abasalire omulundi gumu landa omulenga tebayina misango Mayiga tosobola kuvaayo kwogera kigambo kyonna ku baana ba Uganda bawambibwa ku bannayuganda battibwa ku bannayuganda bagobwa ku mataka naye ng'otudde kyokka abantu abavaayo okwogera ku nsonga ezo bw'oli mu kawalampa ng'owooza nti balwanyisa Buganda gwe Buganda gy'olimu oli ku pulani kiki gw'otamanya nti Obuganda busana babusaanyaawo nga ne Mukama yavaayo kennyini n'ayogera ku nsonga ezikwatagana ku bintu by'okuwamba n'okotta abantu n'ogaana okuddamu ate ng'olwanyisa nnwanyisa otegera lunaku ki
mwabeeyita basajja ba kabaka baminisita batambula nga mugenda mwogera ebigambo ebikikinike mukolera ani nabagambye olwaliro officially Mayiga yasindise abasajja be okugenda okutandika okulwanyisa Kyagulanyi ku bululumbe pate wa yabasindise mbagambye tuli mu political open battle ne Mayiga ne gurupu ye ffe tetulwanyisa ofisi ya Wakatikkiro tulwanyisa Mayiga n'ababbi bali Mengo nkiddamu twawula ebintu bibiri Ssaabasajja Kabaka tumuteeke wali ne ofisi yo Wakatikkiro tugiteeke wali nga ofisi wabula tulwanyisa Mayiga ne ba politicians abali Mengo ababbi kuliko akasajja ke bayita Ndazibonye Kahuchi Tunyo Mix akampi akalinga essaala y'okusiigibwa kw'abalwadde akayina ekyenki kalinga ng'olujja lw'essabo akasibuka Emitiyana Kandazibonye Kahuchi Tunyo Mix akayina ekiwala kikalinga essabo olujja lw'essabo kampi ng'essaala y'okusiigibwa kw'abalwadde kuliko eyeeyita Kiyimba Freeman chairman wa Buganda tujinyage musimeri Buganda tujikunti chairman wa Buganda tujinyage n'obubindi obula mutambula musiige ettomero bati Kyagulanyi sentamu kati kamba tandikeko kati ono wabaddeyo omukwaddeyo okuziika mu bitundu bye Mityana mu kitundu kye bayita Kiyudaaya waliwo omuntu yafudde bagenda okuziika wabaddeyo bakapa parliamenti kwaddeko Zaake kwaddeko Kalwanga ne Kabuye ne zireeterako ne meya wa Mityana n'abasajja b'Emmengo ne balyoka balumba Kyagulanyi nga baagala kubanga bali ku mission naye kansooke mbazanyire kana akantu kono omusajja ono leka tugende mu maaso Mayiga kyekibadde Mayiga tiyabadde mu revolution yaffe actually Mayiga agirwanyisa nnyo era kino nkyogera ku kamera omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga nkyogera nga ntya Allah muhooza omulaba nti ayagala Bobi Wine muhooza asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu yes lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako sho alright ekizibu si kya sho ekizibu kikino kati ono mukulu gwe bayita Kiyimba Freeman chairman Buganda tujinyage chairman Buganda tujinyage bwati bwe yayogedde buwangwa teri mu byabufuzi bagatta ebyobufuzi mu nnono n'obuwangwa era mubalaba nga basinziira ku mitimbagano nga basiibuka empisa ne balumba Namulondo ne balumba Ssaabasajja Kabaka balina kala ze bambala ez'ebibiina mu biraba naye twagala okubategeeza Buganda lwazi ebyobufuzi temubiteeka mu Mmengo mwawule ebyobufuzi ku Mmengo Katikkiro waali era emirimu gyagikola mumujolo nga buli kaseera n'ekintu ekiteko okgoma nalabe n'omukulembeze omu olunaku lwajjo ng'alina ebigambo byayogera naye abaana ba Mukasebe tebasobola bikola kuba baakuzibwa nze omwana wa Saalongo Pulisi sobola kikola Katikkiro abeera Kabaka ow'ebweru ensonga ezo njagadde mugitegeere bulungi bannange ebintu ebiri ku mitimbagano si bituufu mukwenda waali n'abaami we bali oba oyagala okulya ebifo Emmengo ajja kubikuteesaako ate mulina n'omukisa w'ekitiibwa Kawuki mutuuze mu ssingo wano Mityana era wabaawo ebitagenda bulungi abaami bagamba Kabaka alwala asobola okufuna obukosefu naye tusaba bannabyabufuzi muleme okuyingirira ensonga z'obuwangwa n'ennono kyogera wanze ssentebe wa Buganda twezimbe tuzimbye Buganda akyogera kubanga ssentebe wa Buganda tuginyage oyabbye Buganda n'embwa n'etuuka okwesigama ennyama kati mukulu Kiyimba Freeman ssentebe wa Buganda tuginyage nze byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani nti buli muntu yenna omubbi alina kuwagira gavumenti ya Museveni esigaleko kubanga mugibbye ne mukola buli kye mwagala naye bino ebigambo si byange bino ebigambo si byange omanyi nze njala nkuwa eddagala lyo ng'otuusizza bulungi okunuulira bulungi bekivunaanyizibwako kuba tetulina nsako
tubate tulina budget ey'amaanyi so tubawe essuubi kubanga twali mu nsiko eyo nga tukyali baana batonze naye nembimanye oba oliawo oza nti no mbijje mu bbanga ndako Chimba Freeman bwemba nalindabye ku bantu ababi mu ggwanga Uganda sirabangayo muntu mubi ate nga yeegonza nti musajja wa Ssaabasajja Kabaka era bamuyita musajja wa Kabaka ne buli lwe bamuyita musajja wa Kabaka ne mulengera ku TV mpulira nga njagala na kukaaba oba njagala na kwetuga nfe nve mu nsi sirabangayo muntu mubi mu nsi mu Uganda Museveni mubi obe yali akoze ekibi yali mubi n'obubi naye mubi kuba omuntu atasobola kukola kibi nga si mubi ate abalala ayinza okuba nga bakoze bulungi bonna bakaaba era bw'oba oyagala eno platform yaffe Kwezi Media Megatron ogenda kulaba comments zigenda okuvaayo abantu bali awo mu paaka empya bali mu maziga kiki bali mu paaka empya bino byenjogera tolowooza nti no mbijje mu bbanga bali mu paaka empya bakaaba maziga ate omusajja oli munange andi mu Uganda bagamba atalina ssente tawangula musango buli abamutwala mu kooti ng'agulirira balamuzi nga bwomanyi corruption ali wano ali mu ggwanga lyaffe Uganda ng'omusango bagusingisa gwe nebanga gwe mutuufu tewalabye omukazi gwe baagobye mu nnyumba mukazi wattu wakiso namulabye naye nga omukazi emyaka ejjo nakuzaalamu n'abaana bana n'ogamba nti nno tomu Chairman wa Buganda Tujibbe Chimba Freeman wummuzaako engalabiyo olumba Kyagulanyi Robert Sentamu otusera okugamba nti Kabaka alwala ng'abantu abalala ssebo bukyanga obeera ne siriimu ebbanga lyomiridde ARVs ajjuza kafuso gwe nga tolwalangamu gwe ebbanga lyomazenga olwadde siriimu omulina osiiga abaana babande siriimu gwe nga tolwalangamu ebibozibozi byokumala mutambuza ku social media nga mbuzaabuza Abaganda kubanga mwabbadda Buganda mumuzeeko engalabi Chimba Freeman oli mufere oli mu nze tonzibangako ne history mufuna na information ngifuna oli mufere oli mubbi mwabbe ettaffaali lya Buganda ne muziteekamu Sydney muteekamu BBS amasiro myaka 15 tegaggwa mubbi abantu mu Kampala nga mwefudda bebitiibwa temwagala boogerako kubanga temwagala kuva Mmengo oyo mulese tujja mwogerako olunaku olulala kati kanzire ku ono omukulu ono yayogedde bw'ati ogenda kulya kana akasajja akalinga essala y'okusigibwa kw'abalwadde kahuki ndazibonye bw'ati bwe yayogedde njagala okubasaba buli ayagala Ssaabasajja Kabaka buli ayagala obwakabaka awulire Ssaabasajja ebigambo bya Kabaka abitwale nga bigambo bya nsonga nze wa mukusaani ni minisitule y'okulambula kwa Ssaabasajja Kabaka n'emirundi mingi baba alambula Obuganda yinza okuba omu ku abasooka okuba naye ate mukulu ndazibonye ndazibonye tunyo mix kahuki ndazibonye tunyo mix kahuki ogambye oli minister akwasaganya ensonga z'okulambula kwa Kabaka bwe yabadde ekyotera n'akaakenyi kakakolinga olujja lw'essabo wabaddeyo omanye ebbanga lyomaze nga tusinkana Ssaabasajja Kabaka gwe kali Kabaka yafulumya wabaddeyo ebbanga lyamaze nga temunnamuwamba mutwala mu Namibia entambula za dafuluma nga yafulumya ogende ekyotera obadde omanyi bw'atambula omanyi mwambala engoye z'abategeevu naye ng'ate embiri egirimu si mitegeevu bagundi tutegeera olutalo lwammwe tulumanyi we luva temwagala kuva Mmengo kubanga mugibbye temwagala kuva Mmengo kuba mukolera Museveni ne tuli wano bategeeza tugenda tandika banoonya kati bakuba miggo tugenda tandika gwe tunyo mix akenyi kakulinganga olujja lw'essabo otambula oyasambirira akagiga kakalu ku mudalamu wa kitiibwa wenna oli mumpi olinganga essala y'okusigibwa kw'abalwadde otambula osiiga ebigambo ebikyamu kubanga muli babbi mubbi Buganda mugimaze
tugenda tandika bakubira ku mikolo tujjewo ekikolimo kye mwali mwasiba Baganda mu Buganda tasobola kufuga kumbi mumwe ngono n'amanya g'Abaganda bannammwe nga tovanga kwogera ku nsonga z'abantu bagoba ku ttaka basende Lusanja wasirika ekyakusirisa nkimanyi kubanga ali olaba TV ate nga TV smartphone eri waggulu smart TV eri waggulu ekusinga obuwanvu walina okuwanika ensingo wetegereza ekifaananyi basenda Lusanja tewaliiwo basenze abaana mu Lubigi toyogedde basenza bennansana toyogedde bagenze Kasokoso basenda bagenze Namaswa basenda bagenze Makinde basenda temuvaayo kwogera musirise bamba bana Buganda temuogera muri mu nsingwiro muri mu Uganda mubasajjamu ab'Emmengo mugende mpola mu kulwanyisa Kyagulanyi kuba mujja kufuna kye mwagala kati olwokuba nti obudde tulina butono ate ng'ebyokwogera bingi ndowooza njala bategeeza officially buli muntu waali tandika okwetegekera olutalo lw'abasajja bali Emmengo abalwanyisa Kyagulanyi kubanga olutalo bo baalugudde tetugenda kuddayo katugenda balagako nti ensinkoowo wetukusanga ku mukolo ng'oyasaamirira katukuba kikwa kati wetukusa kubanga abaana ba Buganda bonna kati baavu ng'ekibavuwazizza gavumenti intentionally nga mumujiko lya mugaggawadde abaana bwe basobola okufuna amasomero ag'ebbeeyi aba tebasobola kusoma mwagala kutta Ssaabasajja Kabaka ng'era mwakola sijja kumulayo ka voice note ko ka video kano ne wayogedde nti abatta Ssekabaka Muteesa baali Baganda n'okirireetinga nti yandibanga ne Kyagulanyi omu ku baagala okutta Ssaabasajja Kabaka Mutebi mukulu ndazibonye Tonyo Mix Kahuki nsubira kuba mukuba directors ba CBS FM Joyce Nabosa Sebugwa ku report ya Scotland Yard esango mu ggwanga lya Bungereza indicating omukyalo yoti omu ku bantu abali mu lukwe olwatta Ssekabaka Muteesa. Do you copy that? Azuna abantu abali Emmengo kati twagala omale buddebo ng'akunamira mu nzikiza bwakunamira mu zibe ng'otunnyonnyola ebigo by'ekisiru tokimanyi bulungi nnyo nti Buganda n'Abaganda bali mu Buganda essaawa zinabasinga obungi mwenna ddala bafutubadde Emmengo muli Banyarwanda Kawuki nkiddamu tuli musajja Muganda ekyo kimanyi naawe gwenda zibonye emitiyane wammwe tolina kijja kyajjajjawo tekiriyo kati goli Emmengo oleke kyalingira Abaganda ngo baleke kyalinga ku nsonga za Buganda n'ennono katomanyi na nnono gwe sigenda kulwako njabbadira ku Sande mwenna fulusu njagadde tegeeza Baganda nti ekirwanyisa Kyagulanyi kiri Mengo ate kikudde ejjembe kubanga ssente weeziri awo sigenda kulwawo njala tugende ku nsonga endala mujja gitegeera bulungi nnyo kubanga njagadde awo tuveewo tugende ku nsonga endala kati mu bigambo ebyayogeddwa ku social media bingi nnyo mukulu ndazibonye Kawuki Tonyo Mix ne Chiba Freeman CEO wa Buganda Tujinyage Salonga Mulengejja n'akabinja kamwake Emmengo bino ebibuuzo byammwe ate twagala answer. 1 Kyagulanyi gwe mumanyiira buli kimu kimukoze nga mwagala mujjako entondo n'abalema abaffe mwasende ettaka lya Kyagulanyi eryewe Saabala Kyagulanyi talina gwe yanyiga yasirika Mayiga wagoba Kyagulanyi ku CBS ne ku BBS yasirika teyakunyega Mayiga wawera music oba ennyimba za Kyagulanyi n'ebigambo bye byonna ku CBS ne ku BBS Kyagulanyi yasirika teyakunyega wagoba Robert Kyagulanyi Center mu ku mikolo gya Buganda gyonna Kyagulanyi teyakunyega era asirise talina buzibu naawe ekisinga okukwasa ennako wasasudde ba NRM propagandalist ba bloggers bajje ku social media bagambe nti Kyagulanyi teyazze kumatikira ga Ssaabasajja Kabaka yasazeewo genda Mbale nga alese emikolo gy'abeene n'agenda banyabo ne bassebo Robert Kyagulanyi Center
muzzukulu wa Kairaga Ajule Mugulu Musingo tannaweebwako bbaluwa yonna emuyita okubeerawo ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Ebbaluwa tebaagimuwadde era teyayitibwa. Kati gwe NRM propagandalist yaweereddwa ssente ojja osiiga ettoomi nga bakuwadde amawulire tolina wojja information kubanga baagala okwogera baagala. Njala kutegeeza tomala budde kwasamiriranga akagega akali ku mudaala ng'okola video ku bintu by'otamanyi. Kyagulanyi yagoba ku CBS, yagoba ku BBS, yagoba ku mikolo gya Buganda, music yagibwa ku radio ya TV ya Buganda, yagobwa ne ku bintu byonna saako ne bbaluwa emuyita ku mukolo gwabadde Sunday wedde oba wiiki ewedde tebaamuwa bbaluwa emuyita ku mukolo. Ng'ate mwakitegere nti SFC yatekinze over omukolo ogwo ng'atalina kaadi etasobola kuyingira mu kkanisa Namirembe. Wadde oyagala yeefuule kyetwala nga yadde ajje buzayingire bamukoleke fujjo kimwande mwagala. Banyabo ne basebo Robert Kyagulanyi Ssentamu teyafunye invitation mu Luzungu webbaluwa yadde muyita ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka era teyazze. Kati mu basajja ba NRM bakazi ba NRM mujala mutuze wansi engalabi zammwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayitiddwa ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'amatikkirwa Maigati ya Moise. Go wende yakoze video ngolumba Kyagulanyi mbuti yagenze ku mukolo gwo. Njagala osangule video eyo kubanga ejja kuswaza nga nebiyogera tebiriko mitono amagulu. Tebamuyise kuba tebamwagala ku mikolo eyo. Ndozo kitegedde. Awo tugenda ku lwawo. Byebuuzo byababuuzizza ebitaano ebyo kubanga temujja kumpa ansa yammwe gye mwagala kola kikumpa. Era njala kugamba oluvannyuma lw'emyaka 15 nga balina mission y'okusolansi kyabwe ensonga lwaki Uganda Communications Commission yabawadde license y'okuddamu cooperatinga nga balina mission y'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mutegedde bulungi nnyo. Bye mbagambye bye batuddemu nti agenda mulwanyisa economically, socially, ebyo mbibagambye politically mbagambye bulungi nnyo. Ebya okulwanyisa Dr. Andrew Takome Kayiira naye obutabaako kyakola byonna Baganda ebabirimu era mbitegedde bulungi nnyo. So kati ndowooza njala tushiftinge tugende ku general information awo tuvuddewo. Kati bwe tugenda ku general information tugenda tandikira wano. Naye before nga sinakenda ku general information kansooke nfundikirira kano. Wasanya Culture Peter Mayiga n'abasajja b'Emmengo. Manyi nti mwali mugenzeko mu maserengeta ga Uganda bagye tuyita western side of the country. Ku muguukiriro g'ekibugambala kuliko ekibumbe ky'ente. Oba bagiyita bihogo, oba bagiyita ani, oba rugaju, ente yo weeri. Ente yo ke kabonero akalaga bulungi nnyo obuwangwa bw'Abanyankole nti buyimiriddewo ku nte. Naye Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa ekibumbe kye ne kijjibwa mu masekkati g'ekibuga Kampala mu ttaka lya Buganda ne musirika kati ng'essawa zino n'ekituutiko yadde alina bamaze okugjawo ekibumbe kye n'ekituuti bali mu kikonawo essaawa zino bakijjawo. Naye njala kubuuza osobola okugenda bano baga nti ogenda kugjawo ekituuti ky'ente eyo kijjawo kitwale nga bajjawo ekituuti kya Ssekabaka Muteesa nannyini nsi ne bakijja no bakitwala nga n'ekituuti kino bakikonawo. Kikyo bakuwa ensonga nti bagenda kukyusa luguudo. Nkyali wano ku internet tebasobola kukyusa design na fashion ya luguudo olw'ensonga nti wali waliwo Grand Imperial tebasobola gikyusa. Kigendererwa ki kye baakola okugjawo ekibumbe ekyo? Kubanga mwegasa abasajja Abanyarwanda mwefudde Baganda. Kati kisinga okuntama monna alina okunsinyiza
ebyembi bisekerwa ekisinga okunyiiza ye muntu okwambala esikanzu nayambala ekkooti najja ng'ayogera Oluganda naye nga Munyarwanda nga n'ebigendera byabwe babikola mulaba nga temusobola dde okutegeera nti abasajja Mayiga najja n'ayogera Kafuki najja n'ayogera Kirimba Freeman najja n'ayogera nga tebasobola kwogera ku nsonga za Buganda ezirimu Abaganda abaana ba Buganda nga n'ekibumbe bakiziye tubanakyogera kwadde kiteesezaako mu Buganda naye nga mukimanyi nti balina ebigendo bye onaga nti Mahiga bagenda kubasaanyawo nga temutegedde kubanga kiringa ng'omuzungu bwe yajja ne bayibuli mu mukono ogumu ng'agikwese gwe n'akuggyako eddiini yo naye ng'ate asigazizza obuwanga bwe kati nabano we bali bambadde amakanzu bamanyi Oluganda boogera nnyo naye nga gwawuliriza olowooza tuli ku bantu batuufu kumba oli ku baffere bagenda kukusaanyawo nga tutegeera ekyo muganyo kitegeera nakyo nkibalekedde awo kati katusimbule video tugenze kujja ne information muganda waffe nga bwe nabagamba nti ku Monday bagenda kuleeta muganda waffe akirewo Kivumbi mu kooti bamuvunaane naye ebyembi bisekerwa eno certificate of search gye nabalagako luli certificate of search yaliko items 6 mumpulira bulungi nnyo bwe najja nenkola video nagikola ku Saturday ate charge sheet gye bamutaddeko mu kooti y'amagye charge sheet yino charge sheet eriko ki charge sheet egamba bweti Uganda versus Akirewo Kivumbi, a male adult of sound age 42 years, a driver to resident of Nansana East B Zone, Nansana Municipality in Wakiso District, a person subject to military law by virtue of the S1 117A-H of the UPDF Act 330, is hereby charged with statement of offense, unlawful position of defense stores C/S 158 of 1 of 2 and C of the UPDF Act Cap 330. Particulars of offense. Eri such certificate ekulaga kuliko emisango kuliko items mukaga. Particulars of offenses oba ekintu ekyamuvunaaniddwa wulira. Akirewo Kivumbi on the 3rd day of August 2024 at around 500 over 15 hours while at Nansana East 11B Zone, Nansana Municipality in Wakiso District, was found in unlawful possession of 01 pairs of Tenant Colonel pips. The said pips being gazetted defense stores. Once never signing out officer preference charges chairman general court martial never signing. Katugende mu forensics. Bwe mwali mumukwata mwasooka ne mukola file nga mwotaddeko emmundu Alexander Kaliskorova na 7 ne magazine 2 nga zirimu amasasi 6 nenzija nenjikuba file nenjiwa ku ttaka ne mugende enkeere after 3 days ne musearchinga ne musangayo items 6 kwano ku charge sheet nga mumaze moto osa mu komera mwataddeko omusango gumu which katika mwena batalabye muganda fono nga ali mu komera bamutusiza mu kaguli ka footage twakabalazi twakabatereddeyo kamalo kalaba wano bancha kalina kakano wano ka footage Kankabadirem. So,
bwenzija ne bagamba nti abantu bano bayidowoozanga nti kyempita kawo mentality mbasi bavuma bana abantu ngeri gye banywenya amata ne bali omuzigo ne bali ebitiribiita ne bakola ki ne omusanga alina degree era alowooza ngente n'omusanga alina PhD still are behaving ngente. They think like cattles. That's why I term it that they suffer from cow mentality. They have cow mentality in their heads. Wakola search munjuye wasangayo items mukaaga. Omulese mu court martial kuliko item emu. Which item, ladies and gentlemen, kamaro bategeza? Store Uganda yonna erina store eji ekuuma ebyambalo n'ennyota zonna eziteekebwa ku bakungu bonna ab'amagye abagi ezibaweebwa ezibateekako promotion. Store eri bombo okutuuka ku store ezo oyita ku red blocks 3 okutuuka ku store eyo. Ennyota eyo oba ennyota ezo zigenda okuvaayo nti zigenda kuweebwa omuntu gundi nga ziri sanctioned nga promotion list efulumye gwe bagenda okuwa ennyota ezo akitegeddeko bagenda zifulumya era zigenda wa muntu oyo. Kati if you are charging actually okumusanga ne pips za Lieutenant Kano nga ziri original as original, mu Uganda teri muntu yenna akirizibwa kwesembereza na store eyo. So mwachargings achirewo kumusanga ne pips zavuddewa mwazinazo kubanga it is prohibited. Store eryeje mu Uganda yonna sitera kutasimu wano naye nsobola okutasimu omuntu amanyi kye bayita ebyamagye naddala mu ggwanga lya Uganda for reference wandinyambye n'okuba essimu to clarify this. Store eryeji erina bombo n'ogituukako it is very impossible, tekisoboka okutuuka ku store eyo. Ani yajjeyo pips nga ziriko ne Lieutenant Kano? That is the stupidness of I order ennyota ya Lieutenant Kano okufuluma. Kebere ya corporal, kebere ya sergeant, kebere ya ani okufuluma tekisoboka. Nga ziri mu original form, it is impossible. It is only Museveni CDF who authorize those pips. Two people. Commander and chief, that is Museveni, and the CDF mutabaniwe. So ani he authorizing the pips as never sajja wa muloza unakuchi muloza store eryeji. Tuli makatega video njagala omuntu amanye ebya military hardware okuba essimu tuli mu middle of this tutina kutama simu njagala omuntu nga amanyi ebyamagye era nga baddeko mu UPDF to clarify this. Omuntu yena nga tamanyi kintu ekyo tokuba simu nkwegayiride essimu yange mugimanyi njitadde nkuwa eddakiika 5 to explain. Essimu njitadde mugimanyi essimu yange njagala okuba essimu then tulyoke tugende mu maaso. Njagala omuntu amanyi military hardware yange omanyi store jeri engeri gye bifuluma gye babiterekamu kuba essimu wona essimu yange mpozi waliwo ayinza okugamba tamanyi essimu yange. Kanjiteekeko wano musooke muleko commentinga. Njagala muntu omujja sita eddakiika mu eddakiika 5 to explain. Just to explain that, umanze sikyagala kulekana bantu bano kuba essimu onyonyole ensonga eyo. Bazoga alumbu yayogera bintu biri nkuwadde kuba essimu onyonyole ekintu ekyo ne bw'otayogera linnya lyo. To clarify this. Essimu yiyo
sitowe eryeji eri bombo okutuuka ku sitowe eyo oyita ku Red Block 3 ng'olaga y'ebbaluwa. In fact ogenda ogiragayo nga bayina already copy y'ebbaluwa reference egeragaluddawa ani yagibatumye. Kati gw'ogamba otya Wakutene akiriewo pips za Lieutenant Kano nga nemwe muloza abantu basiru mwena muti okwogera. Sagala tumali budde nda butono. Then kati ffe tujja okwogera ate bambi muganti kitogera tebina makulu. Kati gwotiridde okuba esimu ganti anti nze naliko mu UPDF oba nze sigenda kwogera linnya lyange ne the fact is kiba kati mutandiko tusaasira ffe bajja netwogera ebigambo bino. Mutandiko tusaasira ffe bajja netukola video zino. Ntadde simu just to clarify tinze oba nali mu UPDF oba wait nde wait ekituufu kiri wait nebo kiti tekuli asobola kuba simu kubanga buli omwati. All right, Sebo. Hello. I don't know today. Nzeka mukubira labika atidde. So those are from today onwards. Mutubalenga mu kumagezi era mutuwe ekitiibwa. The reason as to why we come here and take our faces of and twogera mutuwe ekitiibwa. If there is no anyone ayinza okujjokiralifayinga ku kyenjogera then mutuwe ekitiibwa muwa abantu bajja ne bateka faces mu public mu ku face kuno. Njijjeko time weddeko gye baddemba wadde time weddeko. Mutuwe ekitiibwa olwo mutegeere nti twasacrificing obulamu bwaffe okujja okwogera ensonga zino. Kubaga okuba essimu nga toyogedde linnya lyo naye kikulemye okukola ki okujja okwogera kiba kitegeeza nti mutuwe ekitiibwa. Nenga njala bakonfamega bagamba teri nyota za UPDF za Museveni zifuluma mu store nga teziri sanctioned. Ye oba mutabani we. Era ziberako ebbaluwa nti ene nyota efuluma ku function gundi egenda kuwewa gundi ku lunaku gundi nennyiniyo ate si yajeeteekako waliwo abagimuteekako. Kati gwe n'oleeta original pips nga za Lieutenant Kano n'oziteeko zisula mu nyumba akirewo kivumbi omuvunaane mbwa musanze ne pips. Kyokka mu search gye wakoze mu njuyo wasanzemu items mukaaga omuvunanye item emu ng'ate okimanyi bulungi we can search and make reference nti teri nyota mu Uganda esobola kufuluma mu store ya maje nga teri sanctioned by the Museveni oba mutabani we kati CDF. Ne mutuula mu court martial ne mukyajinga omusajja peacefully ng'ayimiridde bw'ate. Na kino kankibagambe Museveni kuno kwoli muhozi kwoli James Mugira kwoli James Birungi kwoli muna kwe muli. Sometimes oneza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza. Ngera bagamba ekigambo kimu. Mu Uganda abantu badde batya nnyo ekigambo kye bayita okufa n'ekkomera. Bintu ebyo bibiri. Enamba y'abantu bemutadde mu kkomera ku bintu by'ebyobufuzi nine nnyo. That means kulimu kubadde batiisa kivuddewo ekyekkomera. They are in there. Ekibadde kimu kibadde kibatiisa kkomera bali bukkomera mu ndooma. They are learning each and everything and they are getting more comfort and more information mu kkomera omwo ekyo temukimanyi. Mu bulamu tuyina example bw'olima kasoli w'omwemba oteeka mu busike ya kulo
n'osiba obuveeravera ne butiisatiisa abantu kati ku bintu bye tulina ekiri natural kye bayita ekyokufa ekyo teri akizannyirako ne bino okusiba abantu politics n'ebintu ebirala ekyo tuyita scarecrow kati bw'obanga oddidde abavubuka abalwanirira eggwanga ne babateeka mu kkomera ekyo kitegeeza nti scarecrow gy'obataddeko bajingiddemu ne bagimanyi nti mweri bagimanyi tebakyalina kye batya kiba kitegeeza bafunye kati omutima omwo kimutamanyi. The second thing is tukuze tumanyi nti amagye okulabikako ebeera geena ya ku nsi kitukuze tukimanyi nti amagye okulabikako ebeera geena ya ku nsi but right now amagye gali everywhere bakutte mundu abaana kati mundu bazimanyi nti eno Alexander Karsknov eno M16 eno M16 eno SMG enani eno bazitani zinedala balina ebikompola balina buli kimu bamanyi tanka kati ekyo kitegeeza nti abantu bano ogenda obajjako ekifu ku maaso bagenda bamanyira but the most dangerous thing kyemutamanyi sigenda kibagamba kubanga bwe nakibagamba muyinza okituukiriza ne mutakikola naye njala kubagamba mu basajja mmwe abalina obwongo bwente abantu bano tebasasula musaala era tebalya babira mu barracks batwala n'obudde okuwujja ebiwujjulo nga tebasobola kuwujja ebiwujjulo bali mu public eri spoiled. That's the most dangerous thing. Mutadde abasirikale mu public mu bifo ebiri spoiled. Okitegeera? So it is very easy to manipulate those soldiers. The outcomes won't be good for you. Nga bukosa ko mentality. Naye kiri kye mbadde ngenda okwogera kankireke. Enkirese bulesi. Kubanga basajja mu muli basiru nnyo. Muoza muina intelligence, muoza mwasoma amagye era mumanya amagye. The impact of removing a soldier from their barracks and station them in the urban areas, moreover in Uganda. Weapon ki gyosigaziza endala. Scarecrow ki endala gyosigaziza. If you bring military on streets, which scarecrow you have, which you've kept there, teriyo. Tanka weziri, mamba weziri, ebikompola webiri, amasasi wegali, emundu weziri, buliomba mumanyi, scarecrow ki gyosigazizayo, teriwo. Teriwo. Omuntu atya nnyo amazzi nga tamanyi kuwuga. Naye omuntu bw'amanyira amazzi ne bwe gajja ng'alimu amayengo genkana gatya, omuntu oyo abeera comfortable nnyo ate abeera relaxed nnyo ng'awuga. That's the system gye mutamanyi. People are relaxed, busy, enjoying. Being with those soldiers, banywa omwenge, bafuna life gye badde tebamanyi. Ate mugenda twanguyiza obulamu mwana wattu. Mugenda twanguyiza obulamu. Mugenda twanguyiza obulamu. Tembasasula. Balya bubi. Balwa okuwujja ekiwojjolo. Bazze mu public eri spoiled. Ebabu. Kibi nnyo munnansi civilian okutuula ne munnamagye n'atandika omubulira ebizibu ebiri mu public. Kibi nnyo munnansi okufuna conversation between him and the serving office w'amagye nga ye mbadde musibidde mu kisaakatali nga atatama ebife n'ambulibize. It is the most dangerous thing. Naye ate mwakikoze already the public basi. Kiri kyembadde ngenda kisigaze nganze neffe kitukolera bulungi kubanga temukyalina kye musobola kuzza buli kintu mukitadde ku mmeeza. Kiki tugenda okutya? Tewali.
e point njisigaza sigenda jibagamba just impise ko ku abantu bagitegedde ne je mbadde nsigazize embi nnyo njisigaziza mujja kufanayo era mujja kitegeera katugende mu maaso kati nabagamba ko recently njira tegeeza mwenna abasajja n'abakazi abaganda bali mu Buganda oba toli mbwangu hausigalo nga tamanyi record ye oba background ye mwesonyiwe mugenda kulwala cancer mu February mutamanyi waliwo mission ey'abaana abajja from nowhere ne mbateeka mu maka gammwe nga bali ku mission ya kusanyawo baganda mukyegendereze nnyo ekyo nakyo mukitegeere mumpulidde bulungi nnyo obenga mukimanyi nabagamba nti Salimu Sale yafuga eggwanga lino nga yambibwako Muhoozi ne Jineti ono Museveni wamuleetera buleetezi mpapula kusayininga nga temukitegeera era kati n'abakungu abava ebweru w'eggwanga bajja kulaba Salimu Sale nga temukimanyi yensonga lwaki buli gumulya nti gulu olwo bamufuula just kiri awo kintu kyabwe kiri awo I think we straight away go to item number 4. Pour qui touche à l'agriculture en Ouganda, c'est le thème. When I was told, when you were... Raison, je me ferai court et je vais les résumer en 9%. We observed that in agriculture there was production discontinued up to the 2000s when the guns were stopped. Et cela avec... Creating synergy, parce que créer des synergies, is one, and we call this concept Musevenomics. Et nous appelons ces concepts un nombre bien déterminé des règles et des principes. Always accompanying his her partner. Yes. Naturellement, in French. Je vais parler maintenant en français. D'être ici déjà en Ouganda. It's a real pleasure for me to be here in Uganda. We have a strong relationship between the NRM government. Nous avons une. And then number 2. Et deuxièmement, from long time ago, from the architects of the revolution ensured that the army. Depuis l'époque des architectes de la révolution, nous avons veillé à ce que l'armée become part of the parliament puisse rejoindre, faire partie du parlement. So that they can be listening posts for the army. Pour qu'ils puissent être des oreilles de l'armée au sein du Parlement. And now I told the president that 10 years ago we were again asked to because all the fighting had stopped. Parce que après la fin des hostilités, so we are sent into the villages to mobilize the population. On nous a envoyés dans les villages pour aller mobiliser les populations. So that we can bring everybody into the money economy. Pour que nous puissions ramener l'unité militaire au service des populations. Point number 8 is putting military efficiency at the service of the people. Pour que l'armée rentre dans l'accroissement des richesses. So that the army participate in wealth generation. Un peu comme le modèle que j'ai vu. Just like the model that I saw here. Et aussi, il faut lutter contre la corruption. We also have to. Kati, ebyoluzungu mbiwulidde, ebyolufalansa, buli omu kozesa omutwe gwo obivuunule, byowuliddemu ebyolufalansa, byafuna kozesa omutwe gwo obivuunule. Asobola people so fyo okungomanya olufalansa, saagala balimbira bwerere, gwe owulidde olumanyi byowulidde byebyo. Nga bw'owulidde byobimanyi gani nti eggwanga oli yalivaako bamuleeta bulesi kusayininga. Baagala ajja ayogereko bye baagala bamukuba empiso najja n'azimbuluka mbwati najja n'ayogerako bye baagala n'atambula n'agenda naye nga bano bali mu nkyaliso byowulidde mu lufalansa byogedde byo bibiri mu luzungu it's up to you okubitwala nga byowulidde zira siri mu falansa naye nga mukitegedde bulungi nnyo zeze ensonga nga bwe ziri tukyagenda mu maaso n'ensonga nga bwe ziri
njana kutwala mukisa guno okwebaza ba comrade mwenna abali mu ggwanga lya Canada abasobodde obusimbagana obwenyi ne ambassador w'eggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Canada omukyala gwe bayita Joy Ruth Acheng. Era bannayuganda bano bambuuzizza lwaki gavumenti gy'oweereza esosola mu mawanga era ekwata bannayuganda n'ebabonyaabonya okubatulugunya saako n'okubawamba ebatwale mu kooti z'amagye okubawozesa. Ekyennaku omukyalo ono yabazzeemu ng'abalaata nti abawagizi b'ekibiina kya National Platform bannayuganda bawakanya gavumenti yaabwe beewamba, so bo balalu tebalina mugaso mu ggwanga, beewamba olw'okuba nti baba banoonya kufuna visa bagende basabe asala mu nsi ennene. Omukyalo ono kyabulabe nnyo okuba nti omuntu gwe tuyita ambassador yandibadde aweereza bannayuganda nga teyawudde mbya bufuzi. Tutuuse okuba nti kati eggwanga Uganda ne baambasada bennyini kati baweereza NRM so si ggwanga. Era bwe yabadde nga awanyisiganya ebigambo n'abantu abali bamubuuza ebigambo bino, yabadde mu ngoye ze bulungi za NRM mweyogerera ebigambo byenjagala obbazanyira wano mbuwulire bulungi nnyo. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. They abducted Ashley. Ashley. What do you have to say about that? You know what? The problem is that you abduct yourselves. You people stop abducting yourself. Stop killing yourself and you say this is Museveni. How can you say that? I know. You get police to kick you out of your house. Naye ekisinga okunnenyamiza kiriwa ebigambo mubiwulidde oyo ya ambassador w'eggwanga lya Uganda mu Canada ayogera nga bw'ayagala naye ate watta omusaasira nti ebigambo byayogera bw'otunulira mu contest mwe yabyogeredde nze nga nze nabiggyemu ekintu kikino wano wammanga okusinzira ku experience gye nnina. Nga mbagambye nti abali Emmengo boogera naye nga babega waliyo Museveni. Bambasada basinga mu Uganda tebakola bikolwa balina kukola mu mateeka, wabula bakola ebikolwa bya Museveni byayagala. Bonna abantu bano bali qualified, balina ebiboogerako ebisobola bafuula bambasada. Naye Museveni wabatwala mu gyebabooleza obwongo ekyankwanzi babooza obwongo bamala obbooza obwongo kati n'osanga ambasada nga tamanyi international law, tamanyi international relations, ekirala tamanyi nti asaafinga bannayuganda bonna oba owagira gavumenti oba togiwagira. Kati ate n'osanga ambasada nga naye ali awo kifaananyi wabula nga ayinza okuba nga amutegeerera ye first secretary ba second secretary ne military attaché kubanga abo bantu Museveni bawo biragiro. In fact nzo nosanga Kirina are more powerful than the ambassador if I'm not mistaken. Oyinzo sanga first secretary ba second secretary ba military attaché at the embassy are more powerful than the ambassador. Nga ambassador bamuleta bulesi kifana just kusaininga nenge biragiro byonna
kati such people banji nnyo abakolera Museveni nga tebalina powers. So bwajja okwogera si abayogera ali frustrated somehow somewhere nti aliroko ebigambo byabiyogera na busubu kubanga olida ina kyatasobola bagamba. Ono si asose banji nnyo tubamanyi nabo anobo namba manyi. They are just puppets. They are being used by Museveni for personal interest zalina. Kati omukyalo ono bigo byayogedde yes si birungi nnyo naye woowulira contest mu yayogeredde jenga muli ayinamu ekintu kyatasobola kugamba bano nange munkalakata naye sinze imubigeri obusanyu kuba ntegerezeddwako embassy ya Uganda Canada ejjudde Banyarwanda ngaba kiri ku embassy ya Bungereza embassy ya Uganda ebungereza yonna controlling ddwa bavandumwe naye bw'ovaayo ambassador najja ambassador tana kuvaayo atya era asindika abantu bwe kitobwe kiri zomu kitegedde bulungi nnyo abantu bano bali onge bifaananyi nenga bega force endala mu ministry gyebiri mu parliament gyebiri wona mu Uganda system bwete bweri ne mmaje mu UPDF osanga jeno nga tasobola kutoa order atenga omukuba escort be oba kuba PA be yawa orders from above naga baga tukole kiri. So that's the system bwete bwekola kati omekazo no byayogedde bigabe nasoka na ntunda video ngano okay ne generalizing okusinira ku experience na history genda mandi ba mchalo na inekizibu ku mutwe. She is frustrated na kubaliti yita ambassador but he doesn't decide. He doesn't decide anything. He's just there pretending that she's the ambassador but she's not. Someone else is driving the embassy. Iba muleta blessing ekifananyi. Era kyovula kugati tebasobola kuleta omuntu wakali wa tribe yaabwe basindika yomwe muje babono ne kifananyi kyamwe ninga ndebola bolo omukyala wa gundi Human Rights Commission ogeno tunda abantu bula mwetonde bonna bakabano beba taking a notice bamuweleza okupapula yogera kiri nenga ye wali byayogera tabitegeera bamukozesa so system bwete bwetambula kati batu China system eyo tuyina ekizibu kuba a full ambassador wanga asobola okugamba nti akirewo yewambye nasibira mu military court martial kitegeeza nti omukyalo yina aliko ekizibu asano twala ko yebakanikira emitwe bamukanike n'abala. Alright, kati bannayuganda basinga obungi mwina kyemutanagoberera kankibanyonyo bukitegere bulungi nnyo. Uganda eri lubuto naye temanyi wegenda kuzaalira. Uganda eri lubuto naye temanyi wegenda kuzaalira. Politically, economically eri lubuto naye temanyi wegenda kuzaalira. Etya zino ze zimu ku nsonga lwaki sandi kuwadde magezi kuteeka ssente zo mu byanfuna bya Uganda oba okutandika business yonna mu Uganda. Era nga ne gavumenti esobola kigamba naye nga kigenda mu maaso mu Uganda. Mbagamba nga ati mugyesereze mu Uganda mu bank nga temuwulira mujja kifuba nga mukiza munda. Economy ya Uganda egudde era eri ku ttaka olw'ebyensonga zino wammanga. Ekisooka obuli bw'enguzi busudde economy ya Uganda eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri emisolo egiyitiridde gye batadde ku bannansi abasuubuzi bannansi ababukolera obutonotono bannansi abeekolera emirimu gyabwe ekino kiviiriddeko economy okugwa wansi. Ensonga endala Museveni n'abatamanya ngamba be bafubye nnyo okulaba nti mu butamanya nkidda. Museveni n'abafuube bafuba nnyo okulaba mu butamanya nkidda mu butamanya. Bafuba nnyo okulaba nga bafoosinga oba bawaliriza bannamakolero bannansi bannakabala okubajja mu bizinensi nga bizinensi baziteekamu abagwira abasiga nsimbi ate abatasosola musolo ng'ekigendera kyabwe kwe kuteeka wansi bannayuganda bave mu bizinensi eno basigale nga abanyigiriza bo nga baga nti batambuza bizinensi n'ekonomi. Mu kino ensonga wenkuleetera nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattunga owunzika ng'ojja mu muyambe ekkiriza lwaki oba okikola kiri bwe kiti. Economy ogijje mu mikono gy'abannansi ogiwadde abagwira abatakkirizibwa kuba na ttaka permanently capital wali limited tebasasula musolo ogenda kuyingiza otyo omusolo. 1 abagwira bona omuteekako omusolo agumonitaringa kubanga alina n'okulipotinga ewaabwe business z'abadde akola ssente meka zayingizaayo ekyo tebasobola kibagamba bana basajja ekyo ngo kivuddeko
The moment order business, you know, forcing our Uganda, but local manufacturers, but local businessmen and women over jam of business, automatically go chikola nti ubanga go chikola obasule bave mu business bavwale o controlling eggwanga, but knowingly economy yo obogisuula ku ttaka to the extent ogina tuka ne sawa nga tekyasobola kufuna sere zidukanya ggwanga. Naye ekyo kikola okusuula bannansi naye nga kwennyini gwe kennyini osuula government yo indirect nga tokimanyi ngati wandikola ekito okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ng'oba oyambako kwennyini okwesuulira government olw'ensonga munnayuganda omuntu gw'oteekako musolo nga takubuuzizza gwaki gulalaga ludda wa najja n'akola n'abaatisa. By the way, it's on record that Ugandans who operates on daily basis nga bakola business basinga ne calculator okubala. Munnayuganda ng'akola business neba ya mitwalo 10 obwongo bwe babukola nnyo n'okusinga calculator kebere scientific buno mu calculators obwongo bwe babukola nnyo olw'ensonga nti abala capital we n'abala sales n'abala profits n'abala expenditure n'abala bamubanja bonna nga abalya ku business n'abala ne government emisolo gyegenda omujjako n'abanga asobola okutetenkanya wazijja n'aziteeka n'aziza bazanyisa obulamu mu ngeri etasobokanga n'omugwira tasobola gizanyisaamu ensonga lwaki basobodde okuba nga basurvivinga ebbanga eryonna. Ne kati ye Yoseri akikola nga takimanyi nti okujja bannansi mu business akikola atya. Wuliriza gwe kasitola banga otaddewo ka business ko ne kabeera bit successful oba ka company oba restaurant nga company kona kali successful ne wajja omuntu n'agamba nti wayima nti okoze bulungi nnyo naye nandibadde tutuula ne tulaba engeri gye ngongeramu business eno tugyongeramu ssente nebanga ekula nze nenfuka part of the business nenfuka shareholder. Mwannyina ze taata wange ali awo bw'oba oyagala okuwangaala mu nsi muno Uganda bw'oba obadde oyingiza mutwalo gumu business yo sigala n'omutwalo gwo ng'oguyingiza onoonye butya bw'oyongerako 5 omutwalo omulala. Tokkiriza muntu yenna kujja ng'awuba embaliga nti agala afuuka shareholder mu business yo. Akakodyo bakakozesezza bangi. The moment you accept someone to become a shareholder in your business in Uganda, your business is gone and you too are gone. I'm making sure the moment kastafuka shareholder bafuka shareholder naleta capital we namutekamu the same shareholder ata making sure nti asabotaging business eyo egwe ekyokuzisapotaginga bwekigana I'm making sure eliminating an overall not taking over business. Bwa taking over business olwokuba nti balina commentary they are not well established okuba nti baddukanya business n'okukola business by ending up business zigudde nga zisaanyeewo kubanga these people are not meant to be in business. Bana basajja bakawumentadde tebali meant kukola business. The only thing they know how to manage is cattle keeping. Nkiddamu the only business Museveni and his entire regime knows is cattle keeping. Kulunda nte eyasobola okubulira ente egenda okufuna olubuto olugenda okuvaamu erina enkwa eyeetaaga okufuuyira eyeetaaga okukuba empiso eyeetaaga okunyiza eyeetaaga ekyo. They are specialized in cattle keeping or cattle rearing. Ebisigadde tebasobola kintu na kimu. Nkiddamu tebalina kye basobola. Kuno si kugirega, si kubalwala kusala, si kusala mugambo. Bano bakyali tebalina kye basobola kuddukanya.
ekya kiwakanya it's on record economy ya Uganda bagisudde nga bajemba indigenous njagala ombuulire successful companies nga z'abasajja ogendo ginoonyereza nga CEO bakugamba Muganda oba Musoga tuka wansota ndiko jibanja otegere nyiniyo nga bakawo mentality era bateekawo either Musoga Muganda wa mu Lugwala but bodo mu kulongereza bani bananyiri company nga balala nnyo lwaki bateekawo batali baabwe kubanga tebasobola education system yona bagisse who are there? They're the same people. Manufacturing business yona bagisse who are there? The same people. Who knew that once in lifetime namunkekera rizikira ne bangate kyamanyikiddwako nti bajogera ko nti namunkekera cow mentality. Genda mu Kampala kedizo nazimanye gijingiddwa basajja baganda banyinizo bakikawo mentality bafu. They can't manage anything. Erozo abani bazi basajja baganda kasita bajidiza nyinyo nti wakawo mentality ngeye food. Bazimbye malls ku malls nazifudde kubanga tebasobola kintu kye bayita manage. Genda ali ku Garden City yali ya Janet yafa. Bazimbye za Kashia malls nazaabwe management muri bantu balala bo bajja kubanja sente. Genda wali simayi kwa lena molo chifu kiri abo akizimba kubanga ekizimba kawo mutamanyi wa akizimba nacha kubanga bana tebasobola kukola search mu kunoonyeza ngenda kola business ne business je enkola wa ensi ezikulakulanye zibera mu shopping mall ba making sure ndi ba driving abanansi bateeka ne bateeka mu chetuyita second economy oba mu nfuna eva ku ddala lisokogera ku ddala yokubiri ng'omuntu asobola okweyimirizawo economically okitegeera beba tabasobola ogera mu mall ne muna Uganda ng'omuzimbire mall agenda shopping mu supermarket ng'agenda gishoppinga mu talina buddo batono nnyo tukyali mu third world country ozimba mall ozimba zaale nani agenda ozibeeramu ozimbye hotel on average banayogera bameka basula mu hotel okimanyi hotel eziri mu Uganda zonna 95% abazisula mbona ba foreigners bana Uganda tebitundu kinana ku buli chumba basula mu lodge zagumu kitundu zebyo okwetole gwanga lyo na lwaki tebasula mu hotel kubanga bana abantu baina bobo yagala kola business ezo obaze tuyita multi-billion companies oba ventures oyina kusoka kusitula bannansi basitula economically nga bali stable mu byenfuna then yoloko baterewezo more ne business z'amaanyi then they can engage ne business already bannansi baavu bazibu ozimba za arena ozimba za apartments ozimba zi mall ani agendo zibeeramu teri agenda zibeeramu Gochimanyi nti omuntu aina lumuzi 10 eza lodge oneredere basis akola sente zisinga eza mistiru zekola obeza Grand Imperial zekola obeza Sheraton zekola Sheraton bagitunda eri Katale temwamanyi Sheraton bagitunda haya hotel eri wagule kolo bagitunda lwaki bagitunda nkuwala hivyo example eri kibaite simanyi aya hotel ekolo yene ya musibira kwa buzabu bagitunda temuli asulamu Sheraton hotel bagitunda tewali asulamu Grand Imperial basobola kugaba ekibiro teri asulamu omuntu alina bulogi bu self contained
mu Kampala mukono wa Kisokoto gwanga lona omanyi nti asobola okufuna ssente olunaku ezisinga hoteli za 5 stars zifuna atina kino kikuddamu okitegeere gwe wenna ali eyo ng'ofuna ssente y'ekibi think twice before you receive that money teri ssente ya kibi ng'eriko omusaayi esobola kubeeramu na kintu ky'ogenda kufunamu never ever ssente ya Museveni ng'eriko ebikolimu eteyawukana nnyo na ssente ya Muyindi omuyindi akukozesa amakinga sure nti buli lunaku olina okuba ng'osaba ya advance kubanga ssente zabazisamirira zibeerako ebikolimu akuwa omusaala n'osanga ekizibu nga kizimalawo ekira omugenda mu office muna ate musawa zepandasaze ye ssente ya Museveni bukyanga bakuula Museveni nga ze mu office nakati bakyamukuula nawe mukuula ate baafunye n'okusinga bagende for example abayimbi bebajja ku national level bateeka ku local level tebakyasobola kuyimba nnyimba zaabwe babeerere waggulu emutundwe bali kujja mu session buli omu atuddawo ne kasoda ali mu kuyimba eri asobola okuyimba oluyimba n'akola show n'akola country tour naye babaza mu system ey'okutandika okusabiriza kubanga ye wabaagala nti akuwe buwi agenda kuwa miliyoni 5 miliyoni tezimba nanju akwadde obukadde 10 tekuzimba nanju tebukola business still ogenda sigala ng'okola ki ng'era omusaba ogenda musaba otya wono akuwa mission bw'akuwa mission the end of the day oyina okutukiza kyakugambye bato kitukiza ogenda kufa agenda kutta for example kankuwa ekyokulabirako abayimbi ba Uganda bana abasatu kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuliko Joseph Mayanja ne Moses Sali Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakwata ssente za Museveni n'azeesonyiwa lwaki bana babiri struggling in life n'abala yongera why are they struggling economically bakwata ssente y'ekibi tulaba n'abawole bonna bakutte ssente y'ekibi tulaba n'ababufuzi bonna bakutte ssente y'ekibi nga tonnalya ssente ya Museveni kuva mu nsi yo muganda wange sooka weetegereze nga tunakwata ssente ya Museveni nga tunava mu nsi yo teri ssente ya kibi eyina mukisa eva bulova kusaidia abantu abakaaba bakuba emiranga tosobola kuwangula lutalo buli lwova kusaidia abantu abakuba emiranga tosobola kuwangula lutalo okomekereza olutalo olufiiriddemu tuna mayiga yenna kati bwafaanana yeraga ndi yekakonga kubu yenna tafaananika kubanga ali ku ssente y'ekibi tuna bana bakimba firimani bali ku ssente ya kibi amanya mugamanyi sijjagamze kuwaddeko abantu babiri basatu bokka nembagamba lwaki eyasala okubeera ku bannayuganda ali bulungi wero kontente talina bizibu mu Uganda abayimbi bamani badde kati baafukana kyabulambuzi nga ssente zibajjira bugizi olw'okuba nti badisaidinga ne sitaani byebizibu basanga lyakatono ng'omanyike kako ng'afundikira vidiyo ya leero buno bakanjala mubaweereze kalowoozo ka leero gwe muganda agenda gy'oli nkimanyi nti buli omu nsi akolerera kuyitamu nakuba bulungi wali otuddeko awo n'obuuza abasajja n'abakazi abalina ssente gye bazijja nga tonneesulamu jjulume ndowooza ndibadde otunuulira nnyo akantu kakatono k'olina ne kakuwa emirembe be muyita abagagga balina ebizibu byotasobola kukubuulira bakola bingi nnyo okufuuka kye bali
omugagga kasitaafuko omugagga tajja kubulya jajja sente abasajja basaddaaka abantu basaddaaka abaana baabwe bo kennyini basaddaaka bakazi baabwe basaddaaka baganda baabwe n'okutta batta bwe kiba kyetaagisiza okutta okusasitaininga sente ze z'abaalina bw'oba oyagala okutegeera nti abasajja abo babi munyiize ajja kugamba ebigambo ojja kutegeera nti omugagga si muntu olugero bagamba nti omugagga si muntu bw'ayo ekibumba ttante no lufu omugagga si muntu tasobola kubulya sente zijja yazijja kubanga ziva wala nnyo gw'osobola okwebaka otulo ng'olidde ekikomando kyo n'oloota ng'oli mu ggulu olina bamalayika baloota bagobagana n'abafu be batta baloota bagobana n'abantu babatwala baganya nga baba bajjako ebintu byabwe muganda wange tonnalowooza gamba nti oyagala kugaggawala kufuna ssente sooka olowoozeemu emirembe egiri mu nsi ng'obaka n'ofuna otulo tunuulira omugagga gomanyi ku kyalo sitole ezimwogerwako olowooza lwaki kokya teboogera ku baavu ogenda mwogerako ki yatta omuntu yabba omuntu yakola ki teboogera ku mwavu kubanga omwavu abeera mubulamu bwa bulijjo ali emmere alina emirembe gye naye abagagga basula basamira basula batambula mu motoka ezimotoka zimuuli zitambula ekiro tekuli ya mwavu titakisi zikola mpaka saa mukago nedda sebo si sekandi serious ezo motoka zimulaze wuba ekiro si z'abaavu bagagga basula bakola balinganga roboti abalala bava kusamira abalala bagenda kuziika mirambo abalala abantu bakusaddaaka alaba tebeebakirako ddala neggwe olina obudde obusobola okubaka gye bayite emirembe teweegomba nga kyotasobola kukola engalo zino yesi tezenkanankana ne kuliko olusinga emirembe era tezenkanankana zisinga naye kuliko olusinga emirembe okiwulira bulungi nnyo ne batukuba engalo bulungi nnyo nassweni erina emirembe ku ngalabi n'oba okuba oluyi nasswe erina emirembe okuba omuntu oluyi n'oba okuba kikonde kizibu nnyo okulumya nasswe eno kitwale nti gwe nasswe gy'emirembe gy'olina okuba nagyo mu nsi buli muntu yenna yeeteekako ekikolimo ky'obugagga nti njagala bugagga ojja kufa ojja kitegeera ojja kumanya lwaki abafa tebadda kuba tebasobola kukubulya gye balaga yensonga lwaki nkugamba nga tonnasalawo okukola kintu kyonna nti weegomba omugagga wandiba teweegomba mugagga fa nnyo ku mulimu gwo fa nnyo kasente koofuna balansinga enfunayo ensaasaanyaayo engalo zino obutenkanankana kiri mu butonde lw'ensonga nti ffenna bwe tunaatuba batwenkanankana tejja kuba yawuliriza munne so buli mwalina okufuna obuyambi eri munne nfundikira nkugamba kyotasobola kirekera akisobola ne weewalanga nnyo nkiddamu weewalanga nnyo okukola endagaano z'ekintu ky'otamanyi ko buvuna buddo sitaani kiddamu sitaani talina address ate sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera buli lw'ofuna ekirowoozo ky'okugaggawala mu bino obulungi oyo toba ggwe abeera sitaani aba akonkonye kale mwegendereze nnyo bw'oba olinawo ojja akasente ng'olina emirembe sigalawo lw'olifuna omugagga n'akubula ebizibu byabeeramu ojja ttegeera ensi bw'etambula era ojja kukakkana bulungi nnyo abantu balina emirembe bwe bali naye abatalina mirembe bibagagga omulaba kukola birthday party omulaba kukola party n'asaanya ssente n'aliisa abantu n'abanywesa nakumba olwagabula nkiddamu olaba mugagga kukola party n'asala ente n'abagabula ne munywa ne musindika ebinnyo kumbe ye eri akola ki agamba oli najja ku mukolo n'asaasaanya ssente n'abawa n'agabula kumbe temumanyi protocol na procedures kino mubali temukimanyi nakati nkibagambe mugenda ku mikolo gy'abagagga ategese pate simanyi ku biiki simanyi ku kazinga n'abaliisa n'abanywesa endongo n'evuga n'asaasaanya ssente buli lwakola ekintu ekyo kibayita okugabula okitegedde bulungi kati mmwe mwenna abazze ne mufuna bye mufunyeko olunaku
n'ensiro muli gitegera lwetambula mujja kuva ku bantu lwe mulimanya ensi bwetambula mwabajja bazunga ku pate z'abagagga omugagga yagabudde sime tugenda gindi yasaze ente mujja kitegera lwaki abamu musiraana nga mwalina ku ssente kubanga mwoyiga ku mugendo gw'obutasobya kusobola kutegeera mukaba bankumire video wede tusinkane ku Rocktown ku Open Roof mweraba goza ki beyita bagagga kwagala beyagala naki goza besiyaga bamanye bizibu byabwe wowe yalo kakasanga sule bavu kwagalana why liba jita bagagga kwagalana they have the same problem the common problem bajiri ekyo bala bayita bagagga kwagalana gojobule je bayita bavu kwagalana mbulire wale jule ekyo bayita bavu kwagalana bagagga kwa bayina ekizibu ate bodda bakimanyi temwagala kutegera katubagambe gwenjagala mbulire bavu kwagalana wetuula meeting zaabo nebagaga bayina ekizibu ekyo bagaga kwagalana ate bayina gye bagenda side z'emu nyine ku bizinga gye bakola emikolo gyabwe kati mwebagala okuggyako network ne eriyo nga bakola emikolo nga mujja munywa balitazi John Walker zani nga mujja mulya munywa muzina bi ate nakubira kano kalwadde senyiga kafudde tomanyi tomanyi gwembuli ekyo nakyo bayita bagaga bavu kwagalana oba bano abantu bamufuna mpola nga obulamu buli oke nga mwine ekibiina kyammwe kyabafuna mpola bwe kiti kubanga oba okozesezza amaanyi g'okufuna akasente k'akatontono nesima ebiri mujja tegeera sayansi ali awo mbatadde mweraba